kimu kiganye. Oba Sam enkola gy'obikolamu yetali ya mulembe bigaana bitya? Bya mulembe naye mulimu lwagaana ogeza kino omugamba kati mbadde nsaba okole kino nakugamba ndi busy. Nagamba tosobola kutta kibe nga tokikenenyeza ndusu. Kati kitwala okuba nti zino step 2 ze tuyiseemu tubadde tukenenya kibe ndusu. Era kyenyinza okugamba eno step esembayo yo tugenda kuyitawo kigenda kukwatayo. Omukazi ogenda mulaba nga ali wano mu nnyumba yo. Eno yo nkimanyi ejja kukola lwa nsonga teri muntu yenna atasobola kuyamba munne mu buzibu nga buno. Era bw'oba oyagala okumanya munne omutuufu ng'olwazizza ng'oli mu kkomera oba ng'ofiiriddwa, kakati kano ak'obulwadde ko kajja kumuleeta kubanga ekyamazima singa oba nga ggwe mulwadde ne ngenda ne muyita ekyamazima aba alina okujja. Saamuluzi ekyo tekiikole Kijja kukola naye simanyi kubanga biri bwe bigaanidde nakino Mukama atuyambe buyambi. kino eky'obulwadde kijja kukola era gw'omanyi ky'onompa. Oba nze atasaanira busaanizi. Sam nagamba abakyala bano mbakubuulidde ebbanga ddene nti abakazi bonna baliwo kulimbibwa. Kati akakakodyo ak'okumulimba nti oli mulwadde kagenda kumusika ajja kuyingira mu nnyumba. Ate nze bwe mmala okugira ne mmuteeka mu fikisi bulungi nnyo najja akulabe njagala ogondere ddala ng'omulwadde yennyini kuba togenda wonera mu lunaku lumu. Agenda kujja abudde omulwadde we ne bw'anaaba azzeeyo ewuwe alina okukimanya nti neiba muki mulwadde. Kati gwe manyi agenda kuba ebirowoozo bye byonna birowooza ku muki ku mulwadde we. Era kake akagenda okuwaawo awo gyo nofuna omukisa okwateko. Ogenda wenda mugamba oti ati yangenda mugamba neyi munnange neibawo mulwadde okitegedde. Kakati nga neiba omulungi afaayo emmere yagifumba essaati yagigolola kati oza ayinza okugaana okujja okulaba ku neiba we obulwadde obumuluma abandu alina kati kitegeera ekulwala ogenda kulwala era ngenda kulaga engeri gy'ogenda naye nakubanga oli mugonvu nnyo sobola naye nga olwala gino emikono bw'okasuka kijja kunnuma neiba okitegedde ofunira akakisa n'okwatako. Kimanyi mpulira ntandise n'okulwala kati anti omayinzira kagezi munno ate saamunaganze siremererwa. Kati ako ke kakodyo ke tugenda okubanga tumukoona okitegedde ajja kujja naawe nze siremererwa ngina muleeta anti naggamba oba nyigemu awo nekikuleetera sinze wabiteemu tiddemu naye kankikole ng'omusajja era ng'omulwadde yennyini Sam muganda wange okyomanya n'okulwala byakubala bubazi n'okulwala Sam wagaana ogula piro kati ddole gyeyo egira nina engeri gyekimmaliramu tekako feesi y'abalwadde. Ndi mulwadde kati tunula eno booti gye tujjira webikke wenna mulwadde Sam kitegedde. Kati ffe bwe tujja okiraba agenda aba atuulewa agenda tuula wano nze ngenda tuula wano. Kati bwe nkola bwe nti nenkukonera sigino omayanza olonsiseemu mbanga agenza oleeta ebyokunywa kumba olumbula kati moves zonna ezisigadde Sam ezizo tonswaza lwala Sam Aveno. Yes, please. Osibye otya nyabo? Mulungi nyabo. Gyebaleko. Kale sebo. Gyebaleko. Kakati nze ndi mukwano gwa Sam. Ne bambi ntuuseeyo nga mulwadde. Nangamba nze kye nkubuulireko nti oli neiba we. Sam mulwadde. Ye nyabo. Ate kye kimuluma. Munnange kirabika afunyemu omusujjasujja naye kajjo n'abadde naye nga mulamu bulungi. Ali wali mu ddwaliro wa? Gyali mu nnyumba. Mu nju. Ye neiba. Kyokka ne alwa nesitategeerako wadde. Nange simanyi kuba jjo n'abadde naye nga mulamu bulungi naye kati embeera si nnungi oba tusobola okugenda ffenna ne tumulabako. Kale kanigirako wano katono nkiki. Kale neiba
nange Saamu yammazeemu amaanyi jo twabadde naye naye nga mulamu bulungi naye ngenza okujja wano embeera gye musanzeemu eyo okimanyi nti naabuguma ate alabika tannaba kufuna kyakulya n'eddagala abadde tannabafuna mbadde njagala ngendeko mu ka trading center wali nfuneyo ku byokulya nfunye ne ku ddagala then tulabe engeri gye tunaamutwalamu mu ddwaliro byaba kisuseeko awo kigamba okubeera tannafuna ku treatment wadde nange mbadde naakajomulaba naye amande tannaba kuvaawokko ne bino bikuleetedde ebbugu musoka weebikuleko okwo empewo kale kanenendeeka eddagala ndabe nga mufune ne ku kyokulya nze wendi wano Saamu wanje owulira otya kati mwana gwe sijja kunnuma olabye batandise ddi nagenza okukomawo wanejjo nga so anatambula kyamba okubawadde oli mu nnyumba nga nange gyendi waka nga sikimanyi nako wadde nga nagatambula sigayina nange munaye mbadde waka nga nabye nkolakolako muno najja pazi n'erinnya nongerabidde bangambye erinnya ki yani oyo mukwano gwo azze yangamba nti oli eno naye neiba wali eri mulwadde nnyo dagwe gunnuma ansanze muno nadde manyi kale ojja kujja ondabekera nga manyi ojja engeri gy'otandabyeko ojja kujja naye ezo olaba tojja nengamba kyeka naawe toliyo mbaddeyo kakati mugana wange Saamu nakuleka ekintu kiyidde ndowooza kiri masavu gookya sokodiiremu awo ndowooza golo yanywedde bunywi nga ne kipa taliimu naye mwana oba nina kizibu nze simanyi nakumanyi okimanyi nsana kugenda kuwasheka umala ansalire ku dduwa naye bannange Saamu kale ate Sheikh Umar akusaalire ku dduwa ku mmere gye bakuteredde ku sowaani bagambe bugambe nti Saamu kati lya Sekauma olutagaba amagezi gakukwana abakazi Sekauma olutagaba abakazi oli agaba mikisa gya kufuna ssente mpozi kyoba oŋŋamba tuteekemu ssente olyoka omukazi olyoka omuwangule ki ekyatuuseewo okimanyi simanyi kyetaagisa naye oba fiya zange okimanyi nti omukazi mute nawe okimanyi kasimanyi kyetaagisa kuba nalemereddwa Saamu kati kyendabye tolina kizibu gwe kennyini gwe kizibu ate ndi kati omukazi gwe naleese ne mukuteera ku soosi nkugamba Saamu emmere yiyo lya nekkuba n'essigino n'ensikamu gega amawulire g'olina gompa naye mwana nze simanyi nakyendi okimanyi kirabika kino kyennyina okuba ngenda kufa bwe nti kirabika nga sina mukazi gwe mbadde naye sina muntu anjagadde mu bulamu kwegamba oba nali nsana kuba namufaaza ndowooza Katonda akimanyi nga nina kugenda eri mu kigo mbeereyo mbafaaza nedda Saamu tosobola kubeera mufaaza muganda wange emyaka giba gyakuleka dda ekitono ennyo okubeera omufaaza olina kubeera ng'oli wakati wa myaka ndowooza nga3 n'okudda wansi ate n'ekirala enkoko tesobola kukookolima ate ne bagisuubira okuzaala amagi automatically eyo bategererawo nti nsajja kakati olina kubanga musajja ate n'ekira kyendowooza ntumaayo simanyi nakyakwogera kubanga kyoyogera oli mutuufu byonna wabikoze zonna stepu ziwanga tuzigezezzaako naye kakati togwamu ssuubi kagezi munnyo nze nkyaliwo Mr. Pulana
the creator, the incredible Aluku. Kati omanyi kye tugenda okukola? Ngenda kuyamba. Ngenda kuyingirawo nga middleman, buloka, kayungirizi. Kikazi nkigambire kuba kati gwe olabika olemeddwa. Ne muganda wange nonkolera ekintu ekyo mu bulamu basimanya kintu kyengenda kukusasula. Okimanyi bulijjo nkirowoozaako. Sitekitaka kunsasula kuba olwedde ndi buladi wo. Okitegeera tuli bakinywi abooluganda mweka twafuuka baaluganda. Abooluganda bita n'ebikoonagana tebikolaki tebyatika. Kati gwe kyolina okukola olina okufinansinga mwena akatonotono. Okitegeera tulina oteekamu art creativity, tulina okuba creative. Tugenda kutonaatona obulabo bwe mbutwalayo bwe nsuulayo obugambo obwo bubiri bwe nsuulayo obugambo obukamu bubiri tulabike ng'ekintu naye tukiwangula. Ate this time Sam nkubuulira mazima saagala olemererwe mwana wa maama. Oba weetaaga nkikugiremu ak'omunda nja kubeerawo kubanga oli buladi wange nze nkubuulira amazima. Nze siremererwa naawe. Wajjanga kirabo gye ndi. Mulimu ebintu bituuka ne binkwata nojja nonyamba ne nnemererwa n'obeerawo. Kyamazima simalina kyakuwa. Osibye otya nnyabo? Ndisa. Nganatasa. Ndowooza onzijjukira? Nkujjukira bulungi. Okay. Kakati mbadde nze kwebaza munnange kulwa mukwano gwange Sam. Sam, kibaye tekyetaagisibwa kujja kunneebaza. Era kale nange nawe okuva enajja wano Sam ambeereddewo mu mbeera yonna. Kati nange kiba kinkakatako. Waba afunye ekizibu mbeerewo. Kakati munnange bagamba omulirwano gwokya bbiri naye si buli omu. Si buli omu nti asobola okukubeererawo mu mbeera gye wabeereramu mukwano gwange Sam. Kubanga ekyamazima nze obulwadde bwa Sam bwali bunnemeredde ate n'ekirala nga mbeera wala. Kakati nga yeetaagako omuntu ayinza okumufaako ng'ali kumpi. Naye embeera yonna gye wamuyisaamu bambi teyali mbi. Era antumye kwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala. Kiri fine, kiri okay bambi. Okay. Ndi ali atya? Sam ajja kutereera just nga bw'omanyi nti wadde yafunyemu ka treatment naye akyali mugonvugonvu mu eddagala lyamugonzezza. Mpozi n'ekirala engeri gye ndi mukwano gwa Sam bw'obeera ng'oli neighbour wo omulungi nange mukwano gwa Sam nsaba bw'oba osobodde obeere mukwano gwange kubanga ekiba kiremye ewa Sam mba nsobola okujja n'enkiyambako era olunaku olulala bwe mba nkomyewo kansuubira tojja kunneewuunya. Kingi kasita wanneeyanjulira bulungi kati nkumanyi. Kale nnyo kale neeyanzige webale kubeera na mpisa. Abakyala abalungi tebatera kubeera na mpisa. Batera okuba nga baagala okweragalaga ebintu byabwe kwegamba bibuzaabuza tebibeera bituufu nnyo kubanga ekisooka aba yeemanyi nti mulungi ng'alowooza nti obulungi bwe busobola okumaliriza buli kimu. So munnange okusanga omulungi ow'ekisa at least osanga omubi ku kkubo ky'ovala bagamba nti abalungi tebafumba naye olw'ekisa kyo kyamukisa mulungi ekyamazima osobola okubeera omukyalo omufumbo. Naye kansuubire nti gwe mu bbanga eritali lyewala osanga naakusanga oli mufumbo. Tomanya wa mukwano gwange Sam, tomanya. Ewa Sam? Tomanya munnange. Mpozi n'ekirala mbadde nakyo neerabidde. Sam aŋŋambye nkugambe obeeko ky'okkiriza tukolere
kulaga okusiima kwaffe gy'oli olw'ekisa ky'olina. Samugambe kibifayini temenya uyoleda ino sasula bizi z'eddwaliro ate mugatteko nange tabanga tekijja. Naye ekyamazima ne bwe nandibadde nze Saamu nandibadde njagala mbeeko kyenkola okulaga okusiima kwange gy'oli olw'omutima ogwo omulungi. Bambikkiriza tubeeko kye tukolera. Bannange kale mwenge kyonna kibifayini. Okay, kale ngenda kuzzaayo obubaka nja kumubuulira byonna. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Okay. Kale beera bulungi. Kale beera bulungi. Kakati muganda wange Saamu, obubaka bwo mbutuusizaayo era sizifunye buzibu bwonna. Ekyamazima ekineiba kyaka okirabye. Era nze mbakubanga gwe sobola gulemererwa naawe gugwerawo ekikazi ekyaka bwekityo boyi wange n'okiroberamu. Nze mbakubanga nze yali omulwadde essaawa eyo, omulwadde yali amegga omusawo gwe biveeko eyo. Si byangu naye neewunyiza gwe engeri gyakuyanguyidde speed n'obanga takalubiriza. Naye gwe kyoba omanya buli lunaku luba n'ebyalo, kubanga bwe nkigambye nti nyabo tutuuse okusiima kwaffe gy'oli era tusaba okkirize tukufunirayo akalabo kibadde kigaanye nno. Naye nga omanyi nti bisooka gaana kimaze oluvannyuma ne kikkiriza. Kati olwo tugenda kikola tutya? Kakati nze kyendabye tugenda tandika okutonaatona obulabo, era mu bulabo bwe tujja okutona tujja tona obulabo nga tebutuswaza, nga buzitowazitowamu bwekaba kasente oteekateekamu. Wabula simanyi muganda wange ensonga sente simanyi bwemiri, naye enjovu teremererwa masanga gaayo. Tulina okuba nga tujja kumalako muganda wange Saamu. Tujja kupambana. Kati gwe nga pulo wange goza okuba kutona birabo twandisoose nga kirabo ki? Saamu topa kukaa teweeraliikirira ensonga y'ebirabo gindekere. Naye ekyamazima kikazi kiri ku maanyi boyi wange tokiroberamu, kubanga nze mpulira nga embeera gye kirimu boyi nga nkikwagaliza obeeko kyekwekolera. Ate this time saagala obiroberemu. Wandisanga owa Subaru ng'ayisiza owa BTZ. Gukyomanya sisiima BTZ n'atamulaba.